previously on Anaka Gakaboyo. Yes, mukasa kantu atwekedde kyatulese olwalero. Tuwaka n'ogwegulo tewabu. Iranga bwe twakoma. Sio twaleka kabaka mwenye. Kaboyo. Nyini Peaceful House. Omukazi siba amuwadde ekidoli akitwale manju. Luigwa yambadde yagenda kunsanga. Kino kyamubobya omutwe. Nawulira nga abikoye. Nani mu kutwalayo bye. Sio luli bamwozesa na mpale. Kino kyamuletera n'okujjukira omukyala gwe yagoba. Ye yali tamuyisa mu mbeera ng'atono gyamuyisaamu. Yeekyawa tolekedde ekyatulese. Nga bagamba Empire Movies Productions Kasenge nga beegasa ne Times Media Uganda ne bajja kutuusa kano ka sinema ke tolekedde. Nabagamba kano kanjawulo. Era nga kabaka yennyini mwenye Tamale Godfrey nannyini sinema yakakwata n'akagatagata era bwe tunajja kutuusaako butongole. Wabula nga Ssembatya Rashid najja director wako ow'okuntiko. Nange video isimaka Uganda nembera DOP wako. Ate nga Kibirango najja kwasaganya sound ye nagawulira mu sinema. Yakaisa amakaga akaboyo The Peaceful House. Tuli ku season ya 2 kano katundu ka 5 yakwata kuba kwe kutula wansi ku toyi obaka buyonjo. Bino bitoli mu bijigo. Soza ngoye. Butufu kikyamuluma. Kamasinga wa. Ayoze engoye. Bino bidoli. Bino mpale. Kino kwera lujja. Butufu ya kirowooza mu ngono muyeta jja musobola. Anatera kumukubira mu nyumba. Mukasi watukira okugamba ebintu ebyo byonna gwe obikole. Kiba kitegeeza agenda kuwutula. Yakirowooza. Hajjukira Mama Charles. Newankubadde beenyoolanga. Bakyambi onteeka mu mbeera eno bweti. Naye ye teyamukwanga. Gali mu bwegati. Yadde omukozesa ebirimo. Ziba teziribusa nakyala yakomawo. Mukama Katonda mazima ddala kiki nakola. Mwami Kaboyo. Lwaki mbeera mu mbeera efaananako bweti? Baamuyita. Kati tekyagala nakumanya. Yasituka. Njagala olabe. Katundu ka 5 ne video isimaka Uganda. Kazi akomyewo akyali eno yeekuniza. Ino okuyiwayo ekidoli. Bintu seewo birina okubeeramu enkwatagana. Maka. Neeyisayisa nnyini. Kati olwo nkole ki? Nkole ntya? Yakumvira naawe. Oli ekyamungo byakungu. Waliwo omuntu seba akuyiikiriza nga akutuma agali mulimu n'oga nuli n'owulira nga naawe weetamiddwa. Wangi? Yajja. Myo. Takyayagala kumanya. Kulikayo. Yenga toddamu. Kulikayo. Oba toddamu bireke. Baabano. Kunenjiji eri omukwano gwange n'enkukulisaayo. Ogana okunsha mu kijofunya buzibu. Sebo Kaboyo. Kati buli kintu akikoza busungu. Yajja nasooka kwata olweyo. Atolowooza. Pajjukira owaayi. Sapaka gyange gy'otwala togiraba? Njeze. Kikulu naye badde efaanana ebisaani. N'esiripa sebo yagyereramu. Mwefaanana ebisaaniiko. Olw'okugamba nnyameka kantu kati just kwerako wano nakutwalayo baketi manju. Tata kyekikunyizizza. Osanze ndi mukuyi. Sebo yatumbiira. Kunyizize manya omuntu anyiza omulaba nga byakola mu butuufu buli kimu akikozesa busungu. Ndaba otandise okulandagga. Tolemerako. Mbu kati nakyala alandagga. Yogeddeko kaabombe. Mbadde nina. Yo Peaceful House mu biseera ebisinga buli kaseera. Etefuuka ekijolooto. Ziteeke mu ndimi ezisangire. Mu kugenda nakyala yali aguzeeyo engoye. Wabula azigulidde omwami we. Ziteeke eyo n'azisangayo. Kyeyamugamba. Ondiko oba tondiko oli kubibi. Sewo mukama wange. Kugulidde obugoye naye olinga atandiiko. Kamaliriza okwera nzija nkube. Kugambye ziteeke mu nnyumba. Bwe mala okwera ngenda kukubeerako. Oba oyagala nkubeeko. Kugambye ziteekeyo mu nnyumba. Katonda watu. Tambale kati byampaka. Gambye bigenda mu nnyumba ngenda. Wabula nno kyuse. Nkyuse era onsiwonsanze era bwe nfaanana nkyuse eki. Ndi wabbulu. Bagamba ebiseera ebisinga wonyigiriza ennyindo ogizaaza omusaayi.
kati kujja okwera olujja oli waneno mpompoleza nga wongulidde engoye omanyi tewali kibi nga kukozesa musajja mulimu alina kisingira ddala okubeera ekyettabu musajja yakuwasa tenotandika omukozesa gino egyalagirwa olwedde mmaliriza ne buddayo bambi ogira weba wekiba kyekikunyiza kansijenjere natera ng'odweyerera genda weebake yamusaba agende kale mukasi akantu adde eri abaagalana omugagga gwaya kankyogere mu ngeri bwetyo nti omugagga gwaya yali asoose ne yeesala masimaati ziba teziri busanga kyalisi wai kyalisi ate abadde ali mu kuzannya na banne wakulabye ng'oyambala naye naakwate ku bajje oba osanga mugende mwena jangu mwana wange nuna ekiina ekyejo saagala bwana saagala bwana bagamba nti okwana omwana olina okwagala n'omwana we agamba atya Muteesa okoola Deriki webale kikwasaganyawo munda nga mwagalana mukyala ssebo ng'okomawo oba olina okubaako nekumuleetera ekizigo waliwo eno tubu gyebalira empambu simanyi ya kokobata simanyi koko kyaya mugamba ssebo gwenetera kyonna kyoyagala okwesiiga andi si gwe teweeraliikira olwo tubu gye bayita eya kokobata nze njagala gyoba weesiiga kati luno luna oluyinja olukuli ku feesi njagala lubule anti gwe teweeraliikirira yajja n'asookamu akafumito naye nga tubagala nnyo mwenawe muli mwekkanyiza ka sinema n'agambe gwe sindika obubaka bo amannya go ne woosinziira ku 07589727 anti munaye weeraba jambo egikomya mu kkubo kyalisi baabano katundu katanu 2 andi teweeraliikira taata agenda kuleeta cyumbuukya baabo kati mukujja yakwateko najjo wakyaliwe ojja kunkuba ebisasiro yamusanga ali mukwera owaayi Claudia agenda okuza amaaso bw'ati eri kabaka tayeggwe sookoleke obwedda yegwali kisebo banange ati neki si oli gwaya waabwe yenze ng'onyiriro kamala tamanyi yenze gwaya oli gino okakasa kunjerera ebisasiro gwe sookolaba engeri gy'ofaanana mulaba ye nali mu busiripa omukazi anyiriza omanyi omukazi gwe kyankola omukazi se bankola biri ebyalagirwa mu wiikisi 2 wuwo okuva watandika okukola emmanga eyo se wiikisi 2 ze tumaze kati ng'ofunye omukyala wenoonyiriro kamala gabyoye ali eggulo bive ku nze nabimanyiira naye kasita wafunye sente ezo nazifunye naye kati sokolinyo naye maama ng'onyiridde balabalaba onkwata oyerayera ova kwera onkwatirira omukazi yagenze bagamba ng'oyagala okukyusa embeera mu nsi wasa naye ate kisinzira ni gwe wasiza ambulira omukazi nalubaba oyo tasoboka nze oluno nali ate kirabika ekyamujjowa kuloliro namukamba wali mugasi kwagala alabika kyekyamututta wamuwonye oyo omukazi wawonye olumbe kumbe nakyala si abaddeyo mu nnyumba ng'awulira yajja sooka amwerera enfuufu mwe mujjanaku yono lwaki nawe omubeeza wano naawe katonda wattu oŋŋambira kimbu yagenze ndabo twerera naawe ondaba bwenfaanana gwe gwoyerera oti njagala olabe byongoze musajja watwaziza anyiridde akubye amasimaati omusajja naye lwaki tova mu maka muno lwaki tovaamu lwaki tova wa mubuulire lwaki tova wa gwono lwaki tova wa wano walekanira wo wange kubona omukwano gwange oba soda mukunjerera nja kukuyisaamu ekyali wano onekika kati onekikire yasooka n'akasindika eri omutwe gundi gwe kukuba nja kukutosha ninja okukutosha eŋŋumi sooka ogiwunyeko wamwe ogiwulira gwe onsiriwalirako jja kwokya mukwata ku saati eno ddamu ogikwateko tambula ove wano nve wano nvaawo ntya baabo nga busanzi bwano ewani yekawe yadda mukwera awulidde nga gwa gezo nkoneko bajja kusiba
gwono mugamba atambula ko yabandekanira onzitira n'olunaku ngenda ku shopping yange kinga bwotunula olinga embwa katonda watu gwaya nedebula oli mubina bino naye ojereka sewo batandika okwetwala ebibiri kano kukuba nkukuba risiti nze nkukuba nenkuba ne risiti omukazi tambula ogende genda bugenzi okuleka mwe babiri kugwe noli mwakwakagenda okubala mwampasa wafuuka wange katonda watu tamulaba nti mumanyira kabo yawulira buli kimu bano bakyetwala zigenda kukutemerawa igwe n'omusana nalinga akabi sebo faayo n'omukazi tumugoba ave wano amwetwale gakulamya kuzunga n'otambula n'ogenda musobedde kati mwetwala bawagula yako kabo yabaleka bo betwale nakola nnyo naye era nsinga ekino ndi waka baye waliwo essebo olutalo olukusukako tuli mulaavu yaffe omusajja omufudde yajja asooka batawuluze manyi waliwo ekibwesu kisuka simula lulina musangayo zampale gumu ono yajja nayimulangira lindako naawe utise matama okolabo kiwala wajja kulya talina na mwana emyaka gyamba ebbanga lyamaze muno olubuto wamulimba lulimbo sirikoberemu amagezi sebo eri ku .com gye tuliko gwaya agambye seomu yamulima lulimbo asesema kumbe okuyambako ewako yegoga obutasoma bwammwe mwabwagattagatta debula yatabuka wabula yagwa kugwa ayambadde obutasoma mwe mwamugattagatta mu embiri ne mujja mu bunzungisaako ne mukyala omuntami asiruwala gada kaboyo bimusobedde onnumya omutwe ni lwaki onnumya omutwe naawe ezungira eri kunsindikiza kyekyati lwaki onsindisi gakunkuba nawe abwe kiba kisoboka nkukuba kata nkoneako olabe eno empale bwotagitunda ng'oli mukomero manyira tufudde mama Charles kumanyira nawe byotandise ekyamputuza mama Charles ne mwokya n'okumugoba ne mugoba kumanyira naye nze nja kukwekubira kala kumanyira kati abantu ababiri bwe tubanga buli omu yenkanya munne tetugenda kuteesa tukole bwe tuti wuliriza kane nange nzikakkanye kubanga bwe tunabeera ababiri nga tuyomba nga tewali asirisa munne tetugenda kukwatagana badde nteesa kiri ekintu eki olaba oluggi luno njagala wekkanye badde nkusaba oyingira yasooka n'amusaba akwate kuba ayingire munda bambi yingira si mu bubi yingira manye abantu abiri singa musigala nga mwereega towulidde yingira nze nkubulira ekiddako njagala olabe kano twakatandika tugenda kukamaliriza nga bw'oyingidde bwe wali oyingira era naggulawo n'oyingira kakati mbadde nkusaba opaakinge buli kikyo kyonna otambule onviire nziddemu nzigalewo kuba kakati nze sigenda kugumiikiriza bintu byokola ebyo otandika otya okwera onkunswazaswaza ng'oyerera omuntu ladies and gentlemen kaboyo nfuufu asazeewo tokomyeko nonjogerera n'ebigambo simanya wano wuwo waafuuka ddi ewuwo mukyala mugobe kize ekyapa kyawo walyoke babere ewuwo paakinga buli kyewaleeta kyonna otambule onviire hamugobye zaswaza kunjozesa mpale kunjozesa lujja agamba abikooye ekidoli nakyo kitwalayo obutwazi mu kiyigo mazima nontwalisayo ekidoli gwe nga kikulemeredde sijja bikkiriza ku bintu ebi olina okukolako ekintu eki konviira ove wano obutaddira ddala yadde okulabako ne mu kkubo oba okukendeeza ku bintu byokola nze ssebo sigenda nga kukola ezampale zo sigenda nga keera kuweera lujja ntandike kutwalayo bidoli kunswazaswaza mu mikwano gyange nga bazze wano kubeerera nfuufu sijja bikkiriza ku bintu ebikolako ekintu ekyo kati otwalako kiriwa njogera naawe wano tewaliwo omuntu mulala muganda wowa yamugamba naye oli siriyasi nakyala nabadde biyita byakubalaata kaboyo ku luno seba asazeewo ezenkana n'ebisiki tezaaka asazeewo mukyala amugobe
akoyo mukozesa emirimu n'omwozesa empale n'omutwazayo ekidoli nga kutadde n'olujja bigwerawa. Tubadde 5-2 tusinkane 5-3 sigala ng'otyoninze.